Kadama TV okugenda Oman okugenda kwe Oman kuleka kukya oba kwe kukyasinza okaluba ku bana bonna ababadde bagenda abana b'Esawuli mulabe abana bagenda routes ebbiri tewaliwo kalubiriza kw'amaanyi nnyo nga ku bino private quarantine. Omuntu toyina kakibwa kusasula private hotel oba private quarantine ng'already waliwo public gazetted quarantine centers eza public. Tukyewuunya ensonga lwaki mukaka abantu bano basasule ssente mu hotel era twewuunya kugamba omulimu gwammwe okubeera nga mukolera hotels zino mulyoke mubeere kugamba simanyi connection eri awo gw'omuntu ali eno ayamba abaana okukomawo engeri gy'ogamba ate musooke musasule hotels zino ze mugenda kugamba akabadde ako ge sitategeera kuba naalisuubidde nti gwalikoze omulimu gwo bo ne bajja e Uganda ate n'abawo hoteli ne bakola omulimu gwabwe. Simanyi oba gavumenti ogenda okubateekawo okuyamba abaana oba Ministry of Foreign Affairs ate yabawadde n'omulimu ogw'okubeera nga ate mukolera ne hotels zino okubeera nga mulaba nti basasudde. Nze ngamba buli omu akola omulimu gwe muddire mu registaringa abaana babooking air ticket kubeera ne mulaba ne air ticket si tebibavunaanyizibwako era bagenda ku offices ezo ezivunaanyizibwa ku air ticket ne basasula. Bwe bamala okusasula mubaleke bagende Uganda then aba hotel ate bajja kudiringa nabo. Sagala muteekeewo embeera eno y'okubeera nga mukaluubiriza abaana kuba si kiwa nti muli bakozi ba hotels. Katubawe voice note z'abaana bano abagenze nga boogera ku ngeri gye babayisizaamu ku quarantine center. Naye nga jjukira era olwaleero ngenda kukuleetera omuwala gwe twabaleetedde eggulo n'awaayo eddoboozi lye olw'amaze ne mukankana ne mumuleka kati n'eya tiketi yagisazizza era n'akafaananyi ngenda kubalaga n'eddoboozi ye ngenda direeta ng'olwedde mwakankanye aye ne mumuleka n'asasula. So mujje omuzannyo mu bintu by'abantu okubeera nga badda e Uganda temuli bakozi ba hotel. Tusiima nnyo Mukama kutuweera omukisa webale tufaako webale twogerera webale nnyo webalire ddala pointi gy'otuyambiko oba banaakyusaamu nkola gye bali kukolamu. Nabadde nange njagadde okwenboxinga ku kitu ekyo ekyokusasula private facilities naye nga njagadde kulinda Mukama wange asasule tiketi basindikire documenti balyoke banteekeko conditions ndyoke nkusindikire nange nkuwe information nga ntuufu nga ngitegedde. Wano ku gurupu we bateekera mu gurupu balina gurupu gye bateekawo ndi mu ashiru number 1 munnange batuteeka ku condition buli we bateekako ekipapula bwe bati bateekako information bwe bati remember to pay private facility okitegeera era kati engeri gye tubadde nti tetusobola kukwatagana n'abaana babadde bagezaako okuteekawo ko groups tubeere nga tusobola okweyogerako naye nga wali abamala ne bakwata information ne bagisindikira abo ba adimi abali ku embassy. Naye weebale nnyo weebalire ddala katugezeeko ffe tusasula ettike kye baana babaagadde otukola kye badde otukola naye bali tusibirako ddala nti tusasule private gye bali tugamba tusasule buli bateekako information private facility batuleetedde okuwunga tuwaddeyo obudde tuwaddeyo buli kimu tukoze buli kimu condition ziba nange z'amaanyi tukye tuli mu nsi etali yaffe lwaki bali tunyigiriza agiriza bwe batyo batubuulire kye baagala oba baba baagala tusayininga zi contract emirundi ebiri tuddemu batubuulire nfe kyotuguumanza bamutwagaana okusayininga contract olw'embeera gye tuyisibwamu naye batutaddeko focus at least sente ze tuba tufunyeko entono ze tunaba tusobodde osasula we tuli tukkirize tukomewo naye batutadde n'osoma ekigambo ekyo n'ogamba nti Mukama kati nze ndagawa bambi weebale nnyo weebalire ddala. Hello Kadama TV mujye baliko bannaffe mubala okutuweereza tusiima nnyo ka video kenawulidde ku YouTube kwa Bakadaama like bambi omuwala yabadde ali mu maanyi gwe bagambye alina kumala kusasula
sente zaki za quarantine ndoza lukafune visa iba naye Uganda yafuba etuusizza wakati ate kati okudda ate Uganda nakyo kitweraliikiriza kino kyekyo kiragirawo obulagizi bannange nti sente ezikuŋŋaanyizibwa oba sente za quarantine kirimu omukono ogw'enjawulo ali emabega waakyo. Lwaki sente za quarantine zimala kukwatibwa na za air ticket? Quarantine ziri eno mu bana abakola ku bya tiketi ku embassy be bakola ne ku bya quarantine ya Uganda ye muntu y'omu yakikwasaganya kuba kati kitusobedde batugamba embassy yakwatagana yekola ku bintu by'entambula zaffe oba z'ennyonyi as per now olw'okuba nti ebisaawe si biggule oba kitegeera ate kaakati ne quarantine gye tugenda era naye ekwatagana na embassy balyoke basobola okubeera nga ate be balina n'okusooka omale kusooka na kusasula sente za quarantine olyoke otuuke ewammwe bagambe Uganda eragawa. Ekyokubiri olaba ebintu bya quarantine ebyo mbaira tiketi tukyasobola ogyesasulira naye quarantine etumazeeko emirembe ne bw'okyogera obwogezi kigambo quarantine nze mpulira ng'eno njuwa olutiko lwa nsonga olaba okubeera ewa sooka oyinza okuzirako ettaala ngenda kulya sinza kuggulawo wano olaba wano ewaffe okugenda eyo e Uganda okyasobola okugamba nti oba bateereddewo ekisaawe katubeere mu kisaawe kati bwe tubeera mu kisaawe tuba tusobola bw'oba otuuse Uganda like abantu beewammwe osobola n'obbakubira nti bannaye mu njiizi ey'ekyokulya basobola okuweza akamobayiro mane olina akuweza emitwalo 2 giba gikuyisa mu nnaku 2 oba 3 ng'oli e Uganda oba kitegeera tubateerewo ebifo nga bya bwereere tetulina sente za quarantine mukono ne bwe gibeera emitwalo 5 kuba nawulidde kawempe egyasinzeeyo sente entono ya mitwalo 5 naye emitwalo 5 okumala wiikisi 2 ogenda kumaliriza mukwano ng'oli mu sente mmeka almost ng'oli mu kakadde oba kiraba sente era ziba nnyingi munnange genda okumaliriza air ticket omalirize otuuke Uganda ng'oli mu bukadde 3 plus banaye si kyangu kubanga tiketi batugamba eri mu 2.5 kati bw'oteekako quarantine 5 ey'ebbeeyi entono tubeera mu bukadde 3 plus tuba tetugenda kumalako bannange batusaasire quarantine bagiggyewo batuteeke mu classes tugamba yiwaaki tunaabeera mu classes kubanga za bwereere ate si ogambako ntunaawo omutwalo ogumu naye simanyi batuwa n'omutwalo gwa classes ng'abaana tebasoma ziri awo njereere guba gwakulya okke tusobola osasula omutwalo oguba nga batuwa ebyakulya naye omuntu nga talina nga mutadde mu kisaawe ng'ali Uganda tewali buzibu e Uganda basobola n'okutikka oli asobola n'okuwa booda nti bannaye muli mu kisaawe namboole ebyokulya bibyo ne bawuli n'akwetera ebyokulya byo okuva ewammwe ng'aswali awo arawundi nani okutusobooza emitwalo 5-8 ate ng'olina giweerako eno nga tonnaba nakutuuka ku Uganda kintu kiri wansi nnyo ekyo bannange ebirina sente za quarantine era tezituganye n'okugyesitalinga tuli bangi abasobola okugyesitalinga naye buli olwowoozaamu ate za quarantine bannange okkakkana ne batulugunya nga bwe baagala kuba batufuza ffujjo kati nga bw'okitegeera bannange Kadaama TV tweyanza ffe Katonda yatuwanga kirabo okusasula tiketi babadde era kituufu ng'era bw'ogambye wali ku YouTube omala kusasula woteeri
naye mwami Kadaama nze nfunye ssente ezindeeta ewaka ntuuse e Uganda ate lwaki osooka okunkaka nzija eno kituufu nnyo ogenda okusasula abaana tebalimbye ogenda okusasula tiketi bamala kugamba osooka osasule gundi nze mukama wange avuddeyo abadde atandise okuwugira naye bwe bamugambye ekyo n'asooka mbuuza ebyaki ekintu ekyo kituufu nnyo naye mukama mwami Kadaama tetulina ssente tufunye ssente tiketi zokka ssente za tiketi kati ffe twajjuza mu public facilities ate batugamba tulina okusooka okukyuzinga hotel mwe tugenda kaakati ne bitubuzaabuza naye kaakati ffe nze nga nze mpulira ndi mwetegefu nnyo okujja ewaka ne bwe nnaasula wansi wa muti nga enkuba naye ng'ekikulu ntuuse ewaka nga nvudde ew'omuwala. Mr. Kadaama TV nkulamusiza nnyo ssebo webala emirimu gy'okola era tukusiima mukama akuwa omukisa mu ebyo byonna by'okola kubanga otubeereddewo kati enshanga yange Mr. Kadaama TV gye njagala onnyambemuko nakubiddeko omwami Mr. Godfrey Ntabaaze ali eno mu Oman anambulyawo ku byentambula ng'etugenda naye kyaŋŋambyemu okwaŋŋambye eno nnyonyi egenda abagenda okujja e Uganda bagenda kwesasulira kalantiini kati ffe abatagenda kusasula mubiri eri ebifo bye baatuteerawo nina okuba nga musoose kubibuukinga bambuukingireyo nange bamanye nti ngenda mu ekyo ekifo bino ebyabano abatalina ssente kati naŋŋamba mbeera nina okumala okwogerawo ne dokita nza nkola ku gundi eyo ku nsonga ezo naye kati kyembadde nsaba opeeko ennamba y'oyo dokita oba njogerako naye nange ambuukingira ekifo kuba nange sirina ssente zikola ki zingenda okusasulamu ekyo Mr. Kadaama TV kyembadde nsaba onnyambemu